Alright, Gomba TV wakati watusimbudde kikolo naddagala gwayagala okumanya eddagala kutovu lino. Kwata peni n'olupapula onootinge emigaso ly'amatovu oba amatovu. Lyetegereze bulungi nnyo gw'atamanyi ttovu osobole olyekkaanya. Gw'atayagala kuyiga olwaddembe obutanootinga, ne gw'ayagala okuyiga n'otinga emigaso gy'amatovu olijjanjaba abaana bo wamu n'abazzukulu. Gw'atabyetaaze olibuuza banneiba bo. Twegatteko ng'oyinga akapesa subscribe, likinga, commentinga. Sharinga video eno etambule nnyo. Tusimbudde. Katonda yatonda lino eddagala tulikozesenga. Muganda we bajjajjaffe bakozesanga lino eddagala tebeetaaga nagenda mu ddagala lino ery'abazungu. Gw'ayagala okumanya subscribinga buli video tunateekangayo osobolenga okuyiga. Kati tusimbudde n'omugaso ogusooka ku matovu. Gw'omukyala oba omwami nga tolina appetite ya kweziguya, ngamba ey'okwerya oba ey'okukola ebiri ebyalagirwa eby'abantu abakulu, tolakkalira ku eno vidiyo. Ogenda kukola otya? Munnage n'amatovu togatuma mwana kuba gafumita. Era olina ogakwatako ng'oweegendereza, togatuma mwana kiddamu totuma omwana agenda kuleetera amatovu. Gw'omuntu omukulu gwena ogenda okugendera kuba gafumita, gali dangerous nnyo. Ogenda kukola otya gwe tolina appetite ya kweziguya? Mwami tolina appetite ya kweziguya oba omukazi tolina appetite ya kweziguya? Ogenda ofune amatovu ago onfunireko emirandira. Ojja kgenda ku ttale okwo osime emirandira egyo ogireete ewaka ogyoze. Omala ogyoza bulungi oteeke mu kinu osekule. Gwagenda okukola powder osekule oyanike omusana gumu. Omala okwanika omusana gumu oteeke mu nnyumba likalire ng'eyo. Ogenda kukola nga ofune spoon oba ejjiiko esena sukaali emu, ofune n'akakopo kano ke bayita nice, oteekemu amazzi agwokya otabule onywe ku makya n'olweggulo. Gwagenda okulinywa nga liri fresh, genda lireete sekula, fumba onywengako nice buli ku makya n'olweggulo. Ennaku zino agenda okuyitawo nga appetite yo ezemu erinnya, ng'osobola okuziguya obulungi gw'omukyala, omusajja nga osobola okuziguya obulungi, naawe omukazi nga basobola okuziguya obulungi. Kijja kuyambako omukazi wo obutabaliga kuba tukyamuziguya bulungi, oba omusajja wo obutabaliga kuba ensonga z'omu maka ogenda kuba okola ki? Nga sex osobola omuwa mu bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo gwe muganda wange ali eyo gwandaba. Oba okozesa amatovu gokawuka ggwe nga bigaanye, ojja kufuna liggwa limu wamu n'emmwanyi obireete. Ojja kufunayo ekinu osekule oba ka blender oblendingenga. Emmwanyi ojja kufuna emmwanyi nga mbisi osobole ozifumba obiteeke mu matovu ago otabule. Eddagala ligenda kuba likukolera bulungi nnyo. Ogenda kulaba nga sisitimu ez'okwaddamu okweziguya nga zigenda bukwaku nnyo. Gw'olimanya munnange ky'olijja n'owagomba TV nti omusajja yatusomesa. Gw'omuvubuka oba omwami ali eyo nga zigulayo ereberabera nnyo, oba nga okozesa ku masturbation, oba nga serefu yo tekuba bulungi nnyo, ngamba ng'obulamu man power, ogenda kufuna embaluka, akava magombe, emmwanyi n'amatovu. Byonna njagala ofuneko mirandira kuba tugenda kukola ki? Powder. Ebintu ebyo byenjogeddeko ojja kukolangamu powder oteekenga mu mazzi agwokya oba agabuguma onywenga ku makya n'olweggulo. Eddagala akaseera kagenda agenda okuyitawo ng'eddagala ligenze likendeera nga muganda wange muganda kazanyo nga tokyali wakusabirwa, nga gwe akuba ziri sakamusuzi ezituukiridde, nga tokyataza girlfriend wo oba omukazi wo, muganda wange ng'oyogerwako. Kitegeera bali abasajja abalagirwa. Muve bannange bavuka bannange n'abasajja bannange, mulekerenga ebyokuddawo abakazi bammwe okubageeyangako. Mutaata gundi oyo mumulaba wakumalako yimbira buli buyimba buno butengenene. Muntegedde bulungi nnyo. Tweyongeddeyo ku mugaso namba 3. Osobola okufuna omwenge omuganda gw'omwami, ofune omwenge omuganda, ofune omunyango n'amatovu bikwate. Omunyango ogenda kufuna mirandira kuba ebikola biri dangerous, n'amatovu era funa mirandira. Obisekule obiteeke mu mwenge omuganda bikwate bifumbi. Ngamba mmwe apatali bazisiraamu, nawe ng'oli musiraamu naye toli wa ddiini nnyo nga munnaye tolina bulungi manyi, osobola obikozesa gw'omanyi nti oligamba Allah.
muganda wange olema kyoligamba Allah obikwate obifumbe obinywenga muganda wange nawe kigenda kukolera nnyo ogenda kumanyigo ag'ekisajja onfunye bulungi nnyo mwe baganda bange abalenzi nokubafaako nnyo ennaku zino mbadde nekubidde nnyo ku bakazi vidiyo ezisinga mbadde nkola nnyo ez'abakazi naye nammwe baganda bange abalonzi mbalowoozezaako nnyo kuba mu comment section nfunye nnyo abakyala nga baba beemulugunyaako nnyo gwe muganda wange yakolako masturbation ngenda kugamba nga tonakosa nno ddagala sooka ogende okugula emisuwa okitegeera olisobola ofuna appetite so ogenda okugula emisuwa vidiyo nagikola dda ku YouTube channel yaffe eno kweri eri kugula emisuwa naye kankulumireku nnyo details zaayo osobola okufuna liggwa limu kamyu nagogomola okitegeera one vidiyo eyo full video gyeri geno ginoonyeeko eri kugula emisuwa tutaase amaka muganda wange oyinza okuba nga olina buli kimu olina akasente weevuga wazimba gwerabamu nange house boy wo oba getman wo oba beta samba boy wakulyako mukazi wo olwokuba omusajja totuukiridde oli musajja atatuukiridde mu nsonga z'ombuliri olina okwefaako nga bukyali muganda wange nze mbabuulidde mwabalimanyi kyemulimpa nze wano najja kusomesa era n'ekirala Zigomba TV situunda ddagala mulekere okujja nga mumbuza obufisa muzituka sange batuddawa fere tunda ddagala tusomesa obusomesa ddagala mukitegedde tetutunda ddagala baza tusomesa obuti busomesa ddagala kyekyo gwe muganda wange omuwala olwa mu nsonga ogenda kufuna liggwa limu ne kafuga nkande ogattemu amatovu oberenga onywanga ogenda kuyambako ko obutolwa nnyo mu nsonga ng'omalamu nnaku 2 manyi ng'omalamu nnaku 3 kunya ennaku eziri nomo okitegedde weetereeze munnange kitegeera bw'oba oyala kumanya ebisingawo WhatsApp number yo kweri mu screen osobola okumpereza ka WhatsApp oba n'ojja mu comment section n'obuuza ekibuuzo musimbubi subscribinga oba onyumidde oba olina byoyizeemu subscribinga likinga era yita banno gisharinga video eno YouTube channel yaffe bagita Gomba TV ewaka tukyasabula kyeyongerayo nnyo tovugano ng'omukyalo oli nga tobuguma bulungi nnyo ng'ebugumu libulamu mu nnabunyaayo ogenda kukola otya ogenda kukwata emirandiro ekyo ofune n'ebikoola byakamunye emirandira y'amatovu n'ebikoola byakamunye obikwate obifumbe onywenga era ebikoola ebyo byakamunye osobola ebikwatanga n'onywanga wamu n'otawaaza kitegeera osobola okukuuma amakaago omuganda wange gw'omuwala bigenda kuleeta okuyamba okufuna ebbugumu mu nnabunyaayo ogenda kuba okoze ogikipinga kubanga erina ebbugumu katweyongerayo n'omugaso omulala ogw'amatovu supadia wange gw'omukazi olyeyo olina mugaba naye oyongera kufiiringamuko ku peeni ogenda kukozesa n'eddagala gwalina mugaba ogenda kukola otya ogenda kufuna amatovu ago ogakwate ogenda kugikozesa wakati wa wiiki emu n'ekitundu ku wiiki 2 oyo mugaba agenda kuba akoze agenze nekigenda kukolera gwe ate yeerusangako gwe yeerusaako wona olikozesa kigenda kutwala ebbanga ppanvu okusobola okuwona ogenda kuleeta amatovu ago oba ekikola ky'amatovu otandike okuba nga okuba owali mugaba ogenda kutirikangamuko ku musaayi ne within 1 week and half and 2 weeks mugabo oyo agenda kuba akoze awuddire ddala bulungi nnyo naawe gwe olimanya kyolijja wano nompa nze nabagamba Gomba TV najja kusomesa wano sajja kutundirawo ddagala situunda ddagala najja kusomesa bannaffe mu byetamanyi musobole okubiyiga kuba nze nafuna omukisa we nakulira jjajjange yagezaako okukola okunjigiriza eddagala wamu ne mmange eddagala baali balimanyi tebankutoggera nange banjigiriza nange ogwo omukisa gwe nafuna nensalawo ngugabane nammwe baganda bange abasobola okulaba zino vidiyo zange okwagaliza omuntu omulala kintu kirungi nnyo ne Bayibuli ekikola ekyogerako nze wano najja kusomesa era nziramu kibakulutira nze situunda ddagala era siba nalyo
Niwe mba nkusomesezza ng'olimanyi weekoleko ogende bwejjanjabe. Oba tolimanyi buuza omuntu omulala alimanyi. Oba tolimanyi osobola kuba wasappingira nengezaako ko oli kuyigiza. Tusigane mu video.